Is it true that love is blind? Anti olunno tuze ne programu yammwe ennungi Love Facts. Mugenda kubeeramu ebintu eby'omukwano ebikwata ku mukwano bingi nnyo. Abayimbi abayimba ku mukwano, abaziwandika ennyimba. Tugenda kuba ne bakojja, basenga, n'omuweerezaawo Zari Brown ky'oba teweerabira. Nyiga wali wansi ku kapeesa akamyufu okakoonemu obeere nga buli kye tukasukayo obe ng'okifunirawo mu budde. Abalabe baffe abalungi mwe bali kuba nga mukyekumidde ku The Facts Media UG. Olunaku lw'olwaleero senga mbadde nsaba obuze ku balabi baffe. Abalabi mbalamusizza embebaza emirimu gyonna gye batuusaako engalo n'okutwagala ekyo nakyo kikulu. Mbebaza okutwagala ddala kituufu. Ebintu bingi mu mukwano mwebiri ebifaanana omukwano ebitali mukwano byetabudde mu mukwano. N'olwekyo buli alaba mulamusizza abadde ali ewala kone ku munne mutuule tuwayeemu akadde ke kanaatusalirawo naye twogeremu 2-3 tulabire eddala ekituufu kyeki. Osanga nga ffe bakyamu oba oluusi nga mmwe abakola ebyo nga mmwe batuufu nga ffe abalaba ffe bakyamu, naye ekyo ekintu ky'omukwano kitabanguse nnyo. Lwaki obutabanguko bususse mu relationships okusingira ddala obutabangufu butuuse nnyo ku bantu abakola omukwano ogwo gwa intaneti ne mu maka? Bibaawukanya bingi. Omuntu aba atudde ku essimu ziyina ebintu bingi, kuliko Snapchat, kuliko kyebirungi y'omuntu ne bimujja mu mbeera gy'ataliimu. N'olwekyo abaagalira abantu ku mitimbagano be bakyasinze okusanga ebizibu. Ky'omuntu alabika bulungi mu kifaananyi naye nga bw'omulaba ddala maaso ku maaso si yeye. Ekifaananyi n'omuntu bibiri bya njawulo. Kati ekyo kyawudde nnyo abantu. Kyova olaba nti nze ne bwe mba noonyeza muntu mpita omuwala ne mugamba jangu nkulabe, n'omulenzi mugamba naawe jangu nkulabe. Nze bwe mba mbalabye kinyanguyira nnyo okusinga ebifaananyi by'abantu, kubanga wano mu ggwanga abantu banyumirwa nnyo ebifaananyi bitali bebbo. Ekifaananyi ekitakufaananye ky'olabanga ekirungi, ekikufaananya okiyita kibi. N'olwekyo abali ku mitimbagano bo balina kwawukana, oyagala toyagala. Kiki ekiba kibulamu, kaki akaba kabulamu? Kankubuulire nti ku intaneti tolina kufumbiriganwako muntu. Ndowooza wandimulabye ne munyumya bunyumya. Era ebyo bye mugamba abaawukanye baba bafumbiriganiddwa. Baba banyumya emboozi n'etagenda wala. Ndowooza tukitereeze. Kunyumyamu ne batakwatagana mu mboozi. Kubanga abaawukanye baba bafumbiriganiddwa. N'abantu baba tebannafumbiriganiddwa, bakwefumbirwa baba tebaawukanye. Wabula baba tebasobodde kutambuza ekintu ekibatuusa ku bufumbo. Kyekituufu. Okumenyawo kino obutabanguko tuyina kukola ki? Ki ekiba kibulamu? Okumenyawo obutabanguko dda ku kalikyayo. Buli muntu alina gye yazaalibwa. Okufumbiriganwa siraavu, wabula commitment oba ekintu ekirala, buvunaanyizibwa. Kakati obuvunaanyizibwa kizibu okuba nti ojja butwala gwe wekka. Obuvunaanyizibwa buba bugaziye. Mulaavu muba babiri. Ne mu buvunaanyizibwa obutambuza amaka mulina okubaamu abantu abalala. Kyokka mmwe mwagala mwerabe mulaavu ne mu maka musigale ng'obuvunaanyizibwa mubutambuza, sinakindi nga n'obumu temubumanyi. Kubanga mu bintu muno ekintu ekisinga okuwewuka ye laavu. Laavu ewewuka nnyo ne bw'oba togimanyi, eyina obubonero obusobola ogikwanguyiza n'okola nga togimanyi naye nga y'ogikola. Ewewuka etya? Anti yo laavu teriiko nti laavu omuntu ayinza okubeerawo engeri gy'eriyo obubonero gwe n'owulira nga laavu ogiyina ku muntu nga n'omulala akwagadde ne mwagalana. Naye ate obufumbo bulina ebigendererwa n'ebikolebwa ebisobola obuyimirizaawo. Waliwo n'okugabana, buli muntu n'agabana layini ye, omukyala n'agabana eyiye ey'okulabirira munne. Naye njagala olabe omuntu gwakoze naye laavu, naye yennyini gw'olaavinze yeeremererwa. Kyokka ate omuteekako omulimu omulala ogw'okulabirira bbaawe.
oba ogw'okulabirira abaana b'omuzaddemu kyekisinza okutta obufumbo. Senga mbadde nsaba tuddeko katono ku intaneti okwo osobola ofunirako omuntu ne muwangala. Nze sikigeza kuba nze siyinza kugamba nti nyinza okufumbirwa ku intaneti kuba omuntu aba tomulaba oba omulabye naye asobola okuba nga atudde naye nga bw'atambula si gw'oyagala. Asobola okuba nga ayogera nga bw'aseka tomwagala ng'endabika ye tomwagala. N'olwekyo kikyamu tunyumizeeko mboozi ezitunoonyeza buli muntu n'anoonya munne bamusisinkane asobole okumwagala mu bufumbo ba mu mukwano. So si kubeera ku mitimbagano gwe n'olowooza nti nnafuna oba tonnafuna oba otandika butandisi. Senga nsobi ki ze tusinga okukola mu mukwano naddala abakyala abafumbo? Nsobi ki ezibeerera ddala ng'eyo mu bisenge? Nsobi ki kye nsobola okukola ekisobola okuleetawo obutabanguko? Ensobi ndo zesookera ddala abafumbo bamputtu abakazi. Ofumbirwa omusajja naye nga musajja gw'ofumbiddwa bwe bamukulagira okufukamira omuwa ekyokunywa tisigwe oyagala okufukamirira. N'olwekyo eyo naye eba nsobi. Wandyagadde omuntu nga buli kimu kyonna osobola okimukolako, oba wandyagadde omuntu n'omwagala n'ebibi bye byonna byalina birungi na bibi n'obyagala. Naye omukyala ayagala omusajja naye nga bw'omumuteera awo n'omugamba nga ne mu bantu tasobola mulaga, eyo eba nsobi. Ekirala abakyala kye basinga okusobya mu bufumbo bava nnyo mu layini yaabwe ey'obukyala ne bayingira ey'ekisajja. Tuyina amasimu era nga bwe giri mitimbagano, omukazi okubeera mu simu y'omusajja oba omusajja okubeera mu simu y'omukazi kisse nnyo mukwano gw'abaagalana era kibaawudde. Ebuleeta kubanga kati wadde gwe intaneti ogyesibyeko naye tewali mukutu ewammwe. Kintu kikyamu. Bw'otuuka mu laavu tewali asobola, tetulinga binyonyi oba tetulinga malayika. Laavu tosobola gikolera ku intaneti kuba olina gikola muntu na muntu, so si masimu n'amasimu oba mutimbagano na mutimbagano. N'olwekyo ekyo intaneti nze sigyongeramu kintu, nkirabanga bwa malaaya, kusomesa okutraininga obwamalaaya naye tisirabamu kirungi kigirimu. Obuyonjo nga butusumbuye nnyo mu relationship ensangi zino. Onaabulabira oba oli ku mutimbagano onaamanyirawo nti muyonjo oba mukyafu onaakimugamba ddi. Kuliko ebigambo ebyogerwa, tekuli kwoza, tekuli kuwaata, tekuli kusanirira nviiri, tekuli kugolola ngoye, tekuli ki. N'olwekyo ekyo obukyafu bungi. Ali n'ekisinza obuleeta mu bakyala nti baba tanaabye kutukula ate neesaako obuwoowo, n'ava mu kuwunya akawoowo ate n'awunya ekintu kye tutalina bwe tunnyonnyola. Obuyonjo obusookerwako kwe kuba nti omuntu ng'agenda okulaba omwagalwa we yeeteekateeka ddala okunaaba kuba kw'amaanyi, naye yandipimye nnyo obuwoowo bwe yeeteekako buleeta obukyafu. Teyandibwetadde obugenda ku mubiri bugende ku mubiri, obugenda mu ngoye bugende mu ngoye, naye tebugenda mu nkwawa oba buli kifo ekituuyana tebakiteekako buwoowo, kikola bukyafu. Ekirala eyeeteekateeka yandibadde amanya nti ngenda wa mwagalwa wange n'afa ku njala ez'ebigere, ez'engalo n'ebigere byennyini okutwalira ewamu n'abikuuta bulungi, n'amanya nti asobola okulannama oba n'alaga ekigere naye nga kirabikira ddala mu bulamu obusinga obulungi. Ekirala nti abakyala baba beeteekateeka enviiri bajja ne bazeerabira nti bw'oba ogenda kusinkana muntu ku ddeeti tewandigenze na nviiri zirimu bizigo bitonnya, wandigenze n'enviiri z'osobola okukolako ne ziba nkalu. Nti enviiri nazo paati yakudibya zigenda ne ziba nga zitonnya ne zitonnya ku kibegabega. Omuntu ayinza okuba omwagalwawo wadde akutunudde ng'asobola okutambuza amaaso n'agaza ku kibegabega ky'olugoye ng'enviiri ebizigo byakulukutiddeyo, nakyo ne kiraga bukyafu. Jjukira buli ekikulukuta kirina akawoowo kaakyo, olina ke weekubye naawe omubiri gwe gulina akawoowo. Kakati ogenda okulaba nga bukyafu. Ekirala ekisinga ndowooza okuteeba abakazi ggoolo ennene okutunuulira ensawo ye bw'agitegeka ng'agenda okusinkana omwagalwa we. Ensawo bwe yandibaddemu ebintu bw'abitegese, ebintu ebisinga yandibiggyemu n'alekamu ebyo ebyenkizo nga bye biteekeddwa okutambula nabyo, nga ne bw'oggula ensawo eraga nti weeteeseteese ogenda kusinkana mwagalwa we. Senga bintu nga ki ebyo bye nnyina okutambula nabyo? Obimanyi gwe by'okozesa.
sagala bikugamba nti bino naye akatambala k'omu ngalo bulina okubaamu loteekemu n'obuntu obukozesebwa naye nga buli mu oda ng'era obutaddemu bulungi nga ne bw'osaanukula ensawo ebanga entimbe nga teringa ng'ensawo bweri tiwayodde buyoozi n'obiteekamu. Tewali muntu agenda kukolera kintu kisinga nti kino kye kisinga wabula gwe kwekolera kiramu ku buyonjo n'omanya nti olugoye lw'ennyambadde weetaaga okutunga batungewo ewateetaaga kutunga weewo bwefasoni y'olugoye. Ate bw'oba ogenda kusinkana muntu naye ng'ogenda kutambulira ku booda wandibadde osooka n'ova enewala yonna ng'oyambaddeko sitokisi n'otuuka ku mulyango gw'ekyo ekifo w'ogenda okusinkana omwagalwa wo n'oggyako sitokisi n'okwata akasimula n'osimula bulungi ebigere ne biba bigenda mu ngatto etali ya fulaati engatto esituseemu n'oyingira w'oyingira nga n'ekigere kiringa ngalo bwe buyonjo bwe twetaaga omuntu agenda ku ddeeti naye ebigere ojja n'obyerabira ne bibanga amannyo n'amannyo geerabirwa n'ebigere ne byerabirwa kyokka ate gwe otuuyana ate ne weekuba obuwoomu toyina ndala ze bakwongeramu. Ate omwami ye alina kweteekateeka atya? Abaami nno tebeeteekateeka nnyo kuba abaami si beeteesiiko ba bizigo. Yayambala bwambazi lugoye lwe lumutuuka pozi n'okumumwako babirevu oba kiki. Abaami tebalina nnyo buzibu ng'abakyala bwe tusanga. Tebalina buzibu ate era mu buyonjo tebanenyezebwa kuba omwami bw'aba omukyafu abaamuliraanye oba maama wo oba mwannyina gwe batenda obukyafu yaba alina okuyonja omwami oyo. Senga ennaku zino ebintu byakyuseemu. Twali edda tumanyi basajja be bakola eat and run naye n'abawala ennaku zino twatandise kyavudde ku ki? Obwamalaaya nze sibwongeramu. Kikyamu obwamalaaya bwamalaaya. Omuntu anoonya omuntu gwagenda okufumbirwa amufumbirwa asigaze ekitiibwa kye mu bantu abalala. Naye okusooka ng'okweweebuula mu bantu ate n'ogenda n'ofumbirwa omuntu naye n'omuweebuula. Kikyamu nze sikiwagira. Ate mu kisenge eyo tuteekeddwa kubanga twetegekerayo batya ekisenge kibeera kitya? Kuba abamu tulina kigamba nti ekisenge kibeera kitya sobola kutegeka abantu bagenda kukola bwamalaaya. Njagala ng'ekisenge tutegeka ky'abafumbo. Era yoyo abeera n'abamutegekerako naffe tumuwerekerako nga basenga. Tumuteekateeka okuva ewaabwe gy'ava paka okutuuka mu kisenge. Ne kati bwe tutandika olwaleero ganti ekisenge tukitegeke kiti kuba bano be tutegeka temuli bafumba abamu bagenda ku mikutu gyaffe kulaba baseke baddeyo beesekere. Abafumba ekisenge ng'oyagala okukifuula ekirungi omwami agenda akwanjula ewammwe abantu b'ewammwe bajje naawe bakutegekereko ekisenge at first. Omuwala nga gwe gwenjogera naawe n'abawala abalala abandaba oba abakyala nga temuli bafumbo tosobola kutegeka kisenge kuba ebitegeka ekisenge biva waabo wa mukyala ate bimanyiddwa ebimu tebimanyiddwa. Senga ennaku zino abaana b'obuwala abamu tebakyalina basenga era tulina kujja ne tunoonyanga mmwe basenga ne mutubuulira kyova olumu tujja ku mitimbagano gyammwe ne tulaba engeri bwe kirina okubeera bangi abatalina famire. Muwala bw'atuuka okufumbirwa ne kabizibu enzikiriza z'eddiini ofuna akubudaabuda akusengesa. Ekyo kikyamu. Tewali mu nsi atalina senga. Tomuyina nti mwannyina wa kitaawo ne senga omulala asobola okusengesa buli wamu waali. Abawala beeyisa bweyisa bubi balina empisa ensiwuufu ze zibafuula mbu agenda kutambula. Bw'oba onaagenda ng'oyingira layini y'obufumbo tebanga layini ya bwamalaaya toba na senga mu bwamalaaya. Ne bw'oba oyingira obufumbo olina okunoonya laazima senga agenda okusengeka agenda okuyambako omwami. Kubanga omwami alina by'amanyi ng'eby'abaami naye omukyala alina by'alina okutegeka n'ebyenkizo na biki ebibeera mu kisenge ebitali bya lwatu ebyekyama ebyagazisa abantu bafumbirwe bategeere. Wano mu Buganda oba ne mu Uganda yonna bw'ofa tofumbiddwa mbaga ofa ekisenge tokitegedde ate era tolikitegeera kuba tebakutegeka. Tetutegeka muntu ali awo addaala mwagenda. Tumala kumanya nti ngenda kufumbirwa mwami ono ne twesiba bbiri nange ne neetegeka ne ngamba ekisenge kiba kino wano we balimira wano nkumbi wano kino. Naye kati bwe tutandika bijaajaamya nga tetubiwa n'abantu abatali ku ekyo kyennyini wadde mubalumirwa nabo beerumirwe batunoonye bakoleko ekintu nga kipya n'omwami alabe ekintu ng'amanyi kikyo ne bwe tukiteekawo. Ndaba bangi abagamba ebisenge okola ABCD kya bulimba ate tebifaanagana ate tebiggwaayo.
Senga n'abaami bateekateekebwa nga abakyala naffe be batuteekateeka. Abaami bateeketebwa kuba nabo balina emiyini gyabwe egirima. Bw'onaatuuka mu nkumbi omuyini tamanyi guwanga, ogumu aba awangwa bwe guwanguka, ogumu akayini oluusi alina kasimo. Kwegamba nabo babategeka bambi. Tebabatwala butwazi mu nnimiro nti bagende balime nedda. Obanga alima n'ekizike singa abatatendekeddwako. Etegeeza n'abaami osobola obbateekateeka. Abaami bateekebwa exactly. Bateekateekebwa nnyo ate naawe omukyala mu bye tukuteekateeka ne tukuwamu by'ojja okukola ng'okufumba kacaayi n'owa bbaawo, okumumasaajingako wadde nga bbaawo yakuwasa n'afuuka w'amaanyi oluusi adde akooye, okumuyambako ng'anaaba omukutako mugongo bamanyi obutatukula ne bagubya ttawulo. N'abaami balina ebintu bingi bateekwateekwa nga bakyala. Senga lwaki ensangi zino abasajja bw'oba oyawukanye n'omusajja akwogerera nnyo n'ayagala aggyeyo nakali akasemberayo ddala, kati nga ennaku zino Shiraga Shumba ne God's plan yaggyeyo buli kimu kiva ku ki? Oba oyagadde omuwa platform atamba kati ani amanyi nti kyeyaggyeyo kyekituufu ku Shira? Ababijjayo abayeerumya mutwe ne bw'oba ggwe n'obijjayo ku bbaawo okuggyako asuze naye abalala tubiraba ng'obimuwaayidde oba bituufu ku ye naye ani alimanya. N'olwekyo ebintu by'omukwano ne bwe muba mwawukanye n'okola olugambo obanga alwekolako. Yes, abamu bakola revenge naye nga baba bagyekolako erwawo buli baddira naye eba yakubaddira kikyamu. Mu mukwano kankubule omukwano kye kintu love abantu bonna bagifuna. Love ntera okugamba nti love pain bulumi. Obulumi buli muntu abufuna alumizibwa nga agenda okulavinga gwalavinga, ate era n'alumizibwa nga baawukanye naye, ate era n'alumizibwa mu biseera ebimu singa abaamukosezza. N'olwekyo laavu bulumi. Kati gwe bw'odda mu budde nga omusajja Shira gwe yayawukana naye mbw ali mu kuswaza Shira, yali mu kweswaza. Shira tasaana na kwawukana naye bakuleka byatambuze bibye. Noono omuswavu agira yeeswaza bw'aliko ow'okweswaza alidda mu mbeera. Laavu kye tugamba laavu ya bwongo. Bwongo bulumi bwa bwongo bukutandika nga owezezza emyaka 18. Abasajja bubaluma nnyo ku mibiri gyabwe n'awulira nga yeetaaga amukkakkanya. Kyokka ate obufumbo commitment oba tugiyite partnership oba ki oba nga bw'ogabana emigabo obufumbo kubanga buyina endagaano kyovula bulimu banaddiini. Laavu omuntu agifuna nga talina na ddiini na maama we na taata we. Ne bwe muba muyingira nga laavu egattako obufumbo mufuna ababasabira ababagayidinga ne bagamba omufumbo yeeyisa bw'ati abeera bw'ati ne bakubuulira omukazi by'olina okukola mu bufumbo ne by'otalina kunyumiza bbaawo. Ate omusajja naye ne bamubuulira by'atalina kugamba mukazi ne bw'alina okukomya mukyala we mu byamunnyonnyola ne bw'alina omutwala ne bw'alina omuwa n'ebirala. Naye mulaavu gwe kyoyagala kyowa omuntu terina abeerayo ebiseera ebisinga. Laavu mu bufumbo ebeerawo akaseera katono nevaawo ne wasigala commitment kutambuza ebintu bye mwalagaana ng'abantu. Kyova olaba nti omuntu ng'anoonya omubeezi ow'okubeera naye b'omufumbo wandinoonyezza omuntu akwongerako eddaala. Omuntu atakwongerako ng'akuggyako tewandimuwasizza ne bwe yandibadde mulungi atya. Kakati ogenda n'otunuulira omusajja ng'awasizza omukazi naye nga talina kyamwongerako, kumbe ne kye yamusanga nakyo akimuggyako. Era n'otunula n'omukazi ng'afumbiddwa omusajja nga talina kyamwongerako, nga ne kye yandimwongeddeko akimuggyeeko. Kubanga bw'otunuulira mu bufumbo olwaleero luno n'otunuulira obufumbo bw'olwaleero tebuliiwo, buli mu bbanga. Oli yagenda lwa laavu eyaliwo mu ddakiika entono n'eggwawo. Kati buli kiri mu bufumbo kibanyiga. Omukazi akola bya kisajja, omusajja akola bya kikazi, ate nga oluusi bazadde n'abaana naye eyo eri eddaala oba ebirabo Mukama byabawadde ku budde obwo babyerabira ne bakanduka. N'olwekyo omuntu yandinoonyezza, omusajja yandinoonyezza omuwala ava mu famire n'amuyamba
tiwembanga mukyala wange alina waalaga tusobola okutwala ewa maama wange abaana bawa abaganda ba mukyala wange abaana bange basobola okuba n'abantu be banyumya nabo ne bwaba mukyala talina taata we na maama we na kika kye naye ng'alina ekyalo we yakulira omusajja akuwasa amanya nti olina abantu abanagambako naye kati omusajja agenda n'akusitula n'akutwala ewuwe nga akututte lwalaavu ye alina okukugambako naye nga takusobola abantu bali mu maka ng'omusajja bw'alagira omukazi ekintu takikola n'omukazi bw'alagira omusajja ekintu takikola ago si bufumbo. Kitegeeza okufumbirwa tutunuulire nnyo famire z'abantu gye tulaga kikulu nnyo famire zimatalinga omuntu gye yakulira walina enjawulo abantu b'omusajja oyo b'emikwano gye najjo zibammata kubanga mu buno obufumbo omaze okuva mu laavu oyingidde commitment y'obufumbo ogenda kuzaala abaana b'ozadde beetaaga abantu ab'enjawulo bo tebalinga gwe paati yo bwe woyingirira obufumbo paka kufa ddala omusajja gw'ogenda okufa naye yoyo. Senga obuulirira abafumbo naye obulamu bwabwe obukyusizza otya? Obulamu bw'abafumbo bukyuse tibukyuka lw'amaanyi ng'obuulirira abafumbo oteekamu mukama nga olina maanyi oba ng'oli mukambwe oba ng'oli w'amaanyi obufumbo tobusobola nabbabuulirira beetaaga kubalaavinga n'obatwala mu mukwano n'obalaga kye bataakola n'ogenda ng'ogabanya osooka na kimu n'olaba nga bakikutte n'ogenda ng'oteekawo kyovula tubuulirira abantu emisomo tegiggwayo nze bwe ngenda mu musomo mbaako tageti yange baako we banaakyusa wennywereza n'omanya nti kati ate omulundi ogundala wonna addamu okusinkana abantu abo ekyo oyinza okusanga nga bakitereezezza ate ne tukwata ekirala kubanga obufumbo paka kufa kyekibeerawo era kyova olabanga wandinoonyeza omusajja nga asobola okusigala ng'atunula bulungi nga mukadde oba okitegeera n'omusajja yandibadde alaba kubazaala omukyala we n'alaba be bafaanana enkula gye bakuzeemu n'amanya ne mukyala wange nga mukulu ajja kuba musobola kuba mutuuka mu bukulu nga tokyamugoba takyagenda ne gy'omugobera talinaayo we wali ttembere n'osanga ng'omwami wa myaka 80 anoonya omukazi omulala n'amuleeta n'atulugunya omwami n'atulugunya n'ono omukazi n'atulugunya n'abaana ebintu bazimbidde ebbanga ate oba n'osanga obufumbo bw'abakyala engeri gye bafumbirwa emmotoka emirimu gy'abasajja abantu bafumbirwa ebintu kati bingi olaba mbaga kukumba naye ng'embaga byetambudde si bya bufumbo kubanga bw'onoonya embaga entuufu ez'obufumbo ddala ddala olwaleero nga kati bwe tugamba mu Kampala nti abagagga bali tetubamanyi nabbamanya naye abantu abeeyogerayogerako ne tubayita abagagga kati betusinza mu Uganda abo abeeyogerako ne babalowoozesa nti bagagga betusinza naye abagagga bali ab'ensi babannamaddala tebaagala kamera era tebabeeramu n'obufumbo bwe buli bw'oba oyagala obufumbo obulungi kamera ozivaamu bw'oba oyagala obufumbo obulungi oyogera lwa nsonga bw'oba obuulirira abafumbo ebibuulirirwa ebisinga byekolako ku mubiri gwo abantu banyumirwa nnyo okukoppa kyoli okusinga olusi nekyobabuulidde ya senga omuwala ng'aludde mu bwamalaaya asobola okufumbirwa n'asetolinga n'atuula n'ataddayo eyaludde mu bwamalaaya oyo afumba nnyo tutera okugamba nti afumbiramu n'ebisubi kubanga aba alabye abalungi nga tebagabye ssente buli kategole y'abasajja abaagirabye n'ebimulimbiddwa biba bingi atuuka ekiseera ng'era bw'osanga bamalaaya abeetunda ekiro bwe ziwera eyo ssaawa 9-10 baba banoonya we banaakeeseza ayagala amutwala ne bwamuwa ssente entono naye ng'anaasulayo n'avaayo ku makya kakati na wano omukazi akoze obwamalaaya bwabukola ennyo ne yeetunda ne batamuwa abagula ne bagula abajerega ne bajerega bw'afuna amuwasa yaatuulira ddala nga takyayina waasiwaasi mu katimba eyo takyayina kyayagala kutegeerayo naye ate senga oli aba amanyidde ebintu eby'enjawulo alabye ku munene omutono omuwanvu asalawo ne yeeresa kubanga lwaleero obwamalaaya bungi nnyo n'abatali bafumbo bakyusa abasajja abawala abato baana myaka 18 oba 17 obasanga bakyusizza abasajja bangi nga beegasse nabo nga ne bye bamanyi nanga amidde anyinza okugamba nti sibimanyi
oba sibikolangako naye era batuuka ekiseera n'abeera ng'omutima agenda kubeera ng'abonaabona mu bufumbo bw'obwamalaaya teyasinga omusanyusa teyamufumbirwa talina wagenda musanga ate amusanyusa gwali naye ye bbaawe n'olwekyo atawakkala n'amanya lunaku lumu yasanyukako naye ennaku ezisinga obungi agenda kubeera nga si musanyufu paka ensiru erisaanawo n'olwekyo obwamalaaya tebuliimu kalungi. Senga nga tumaliriza ensangi zino abavubuka nga beewala nnyo obuvunaanyizibwa kivudde ku ki? Abavubuka banafu, abasajja banafu. Ekisooka nti ababaleze balera abawala n'abalenzi bwe baba batuyambye bonna babalera kyenkanyi. Bano tebababulya buvunaanyizibwa okusinziira nti amaka agamu abasajja baanafuwa. Kyesimanyi lwaki kijja bwe kityo. Omwami abeera tayogera ewaka ng'omukyala yayogera kati abaana ab'obulenzi bafuna sayidi ya maama kati bakula bo bonna balowooza okufuna abakazi abakulu ng'olusi bamaama baabwe bagende babeere nga babawa essente nga tebakola. Naye bw'osanga omusajja omukozi oba ali oli gino kati kyoba onnyonnyola nti abasajja abali oli gino namba ntono nnyo tuyina abasajja busajja ababeera n'abakazi naye nga tebali oli gino kubanga omusajja ali oli gino tafumbirwa ate tadduka buvunaanyizibwa bwe ne bw'azaala omwana ku mwezi alwana nnyo nga bwe yagendayo mmuzaalayo agende yamulabirire ate era asaba abaana babeere nabo oba babeere waasobola okutuuka asobole obbalabirira abeere nga ku akawunti ye eya bbanka y'abaana sente ze zaataddemu zijja kufuna we ziddira naye olw'okuba abavubuka baavu basalawo okufumbirwa abakazi abakulu abatakyazaala oba be bazaala abaana mu bakazi baba balekera ne batabawa buyambi oba ne bebawasa tebalekaawo mmere tebanoonya ssente za mmere nabo bakeera kwezigula ng'abakazi. Olwekyo Mukama tulina essaala ze tusaba nti akakanye emitima gy'abaana abalenzi n'abalera abaana abalenzi batereera emitima n'eggwanga abafumbo ng'abasajja nabo batereera emitima babe ne yes nenno basobole okugunjula abaana baabwe abanaddawo n'abazzukulu. Senga nga tumaliriza oyinayo akatalekeka? Ndowooza ke nandabye nga akatalekeka nti w'oyagalira omwagalwawo ne muyingira obufumbo toddamu munoonyerezaako. Mwagale ne kasasiro we naye akwagale ne kasasiro we obulamu bujja kwanguwa. Omukazi bw'oba oyagala amaka amasanyufu g'olina okusanyuka. Amasimu gonna ageesonyiwa agabbaawo togakebera naye n'omwami naye yeesonyiwa ag'omukyala. Bwe muyingira obufumbo temuddamu kwenoonyerezaako kijja kubayamba nnyo okusobola okubeera mu Mukama. N'olwekyo nti abafumbo mwenna mulina okumanya obufumbo bwa Katonda si bwaffe singa bwali bwaffe singa twabuleka dda olw'ebizibu ebirimu n'olw'okuba kibanja kya Mukama yennimiro ye kyekintu bufumbo kyolya kuno ku nsi oyina okulwana ennyo bw'otyo obeere mufumbo n'ebbaawo ate okole ebyo Mukama byayagala okole n'ensi byekusuubira okulabamu n'abalabi kusobole okuba ng'otambuza obulamu bwo feeza esooka feeza ey'okubiri ekusange n'ey'okusatu n'ey'okuna ng'olina abaana n'abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu. Omulabi waffe omulungi weebale kubanga okuva eri gyonna gye twatandikidde mpaka wano nno wetukomekkereza weebale nnyo okubanga okyali ku Facts Media UG. Tusisinkane olundi tovaako ku Facts Media UG. Subscribe. Bye bye.